kanja kusaba buli munnagomba yenna alaba Agida oba tannaba kugiraba tibwogenda ku mutimbagano bwogirabyako wonna n'ogirayikinga obulayikinzi n'ogamba nti ogikonyeko bagamba wali layikingi gyagadde kugamba kijja kuddiramu gomba amaanyi ekyokubiri giguze abalala tibwogenda ku mutimbagano gwa Agida genda ku waliyo amapesa getunyigako nga tuli kuli oba n'osika omulala n'omusaba request najja alabe Agida kugamba wenalabirwa abantu abangi kijja giwa omuzinzi ate ejja kufuna n'obuyambi obulala tujjeko mu kulabirwa abantu abangi ne bano ab'ebyokutunda bagirabamu ettunzi ne bagyongeramu akasente akasobola ogitambuza buli kimu Agida kyekola kati kyetaaga ssente mulina okulya mulina okunywa mulina okutambula mulina okusasula emisolo ku mutimbagano kuba manyi nti mbalaba ku YouTube naera muteekako na ssente temubeerako obwereere. Tuliko Agida live leterumbye n'omulamwa gwaffe nga bulijjo njagadde nnyumyeko ne bamaama bano mama mujibali amanya n'eddoboozi yenze kaziwe omwana wa maama omubwati ow'ekyejo nze mugulanda ate nze mugalanda mpaka nyama wange nze gwe yazaala nzize n'omulamwa ogugamba okkiriza bbaawo okugattako omukyalo omulala nzikiriza ssebo pozi amannya go gwani nze Nampeera Justin wano tuli ludda wa maama Taba Beans Tabizi yene gombola empya gye bakutudde ku mpenja yes sebo tusanyuse nnyo okusanga maama kati gwe ensonga kizoowa baawo kuteekako omwami omulala nga ggwe akendeeza ku mirimu ng'okwoza n'olinaayozaako ng'okufumba n'olinaafumbako ng'okulima ne tulima babiri kwegamba simenyeka nnyo nga okubeera obwomu nkirengera waali badde oyagala nnyo mubeere wamu oba abeera eri gyali mbwa njagala nnyo abeera eri gyali era bw'okiwagirira ddala omwami afuna owokubiri kubanga tomenyeka nnyo muli ggwe bw'okyagala naye twawuliranga nti omuntu bw'afuna owokubiri akyuka nnyo gwewo takyuke ng'abala bakyuka tajja kyuka kubanga naawe embeera tozikyusa nembeera nga muteesa ngaera we mwali muteesa toyomba mukkaanya takyuka nga naawe tokyuse kati olwo senga nga kano akaseera ketubaddemu aka coronavirus obulwadde obulumye buli wamu omwami we n'asula eri wiiki namba nti mbu yamukwatira eri corona eno n'atadda oba owulira otya muli anti ogumiikiriza omanya kizize kiseera ekiseera bwe kinaatuuka era ajja kukomaawo kale nsaba otumireko bonna b'omanyi tumira maama wange Nasityo Noora tumira omwami wange Kigoye John n'abaana bange bonna ekirungi bali kuba muzadde mulungi n'ono naye ajja ajja amanya wagategese nagaterese tuli ku Agida live naku olwaleero nkyali mu kasana ntambula ndi mu ggomba muno ndi Kanoni siikanye muganda wange amanya n'eddoboozi Kayungu Koseya Kagodo ono ne kansala jja amaanyi nno bannakanoni mwena ne bannagomba ono timu Kagodo binnyo byakoze Kanoni binnyo byakoze mu timu Bengazi ne kyegonza mumutegera bulungi atambudde ne muganda era leero nze n'ekibuuzo kyange kyenjagala obbabuuzaako nti wali yagadde maama eka akugatteko omuntu omulala maama angatteko ate taata anedda ndi ku madamu eka wali yagadde akugatteko omuntu omulala kiyambiwo gwokanike ye waliwo avuga njagala nga nze kenyini nze nkyekwatiramu naye kati kyogamba oyinoomu ninaomu amanya gogere tulabe oba toswala birungi Justin maama Kabina awo wansi awo bamukazako na maama Kabina ku Mukanda Street omusajja alina omwakyogedde mumuzeeyi gye baliko taata mukama wange gye baliko amanya n'eddoboozi amanya erinnya eryange simanya erinnya eryange Kabonge Kala ndi tiimu jjajja mwami Kalolesenge mu Bakagombo mu bwati abasajja bino nga bannange jjajja mwami yafukira jjajja mwami yabawaaki owaaye yakola bagamba mukadde naye yategeera omunaku n'omugagga n'omuntu owa wansi kale n'okuba akasimu ekintu muwagazisa mu bakulembeze tulina eggomba kizibu omukubanga nakubira mukama wange gwe nenkufuna omala kuyita mu bantu nga mugaga naye yakalosazo niwenjikuwa director ofuna kalolo yennyini n'amanya ensonga yo taata kyekimu twagazisa si kyamaanyi nnyo amanya gaddemu nga tonateekako agajjajja erinnya eryange Kabonge Kanani ngoma nnene eggomba omusajja w'engoma nnene taata sewo mukulu Kanani esebo wali agadde mukyali ekakuteekako omuntu omulala kinkaluubiza mpulira na bubi nnyo sebo gye baliko taata amanya n'eddoboozi amanya nze Kaberuka Abdulkarim Kaberuka Abdulkarim olwobeera musajja mu Islam esebo bannange esebo ekinkanze
mbadde n'ekibuuzo kyange kyengala obuuza naye nga bw'oli omusajja omuyisiraamu mbeera na bana busobozi okweyimirira kati mbadde n'ekibuuzo kyembuuza nti wali agadde madaamu eka akuteekeko omuntu owokubiri akuyambako nga ye yansabye nga kiragiro kye oba nga mu nkola eyakayitidde ebbali naye gwe n'okimanya tekiba kyabwenkanya era sikyetaaga nsonga kizoowa omanyi ebintu ebyo naddala nga tuze kusadiya obulamu teyinza okuba nga gwe munna w'omumanyidde nga mbeera ya bulamu kati ate olunsi gwasazeewo okweyambisa ayinza okuba nga yembeera ey'obulamu nga ate si yeyange kukakkana nga enteekateeka y'ezzadde lyaffe efunyemu obuzibu. N'abakyala bameka? Omukyala nina omu. Mwogereko wali bamulabe? Omukyala wange mulungi kubanga ndabirira ate anzaalidde abaana ate ampulira. Amannya go galemedde? Amannya ge ye Nalubega Irene. Seba amannya go gwani taata? Amannya nze Mutebi Misa Kyankomuute. Misa Kyankomuute. Wasinga okumanya wano? Essebe era ndi mulungamya wa mikolo. Otegera nnyo mikolo? Weewaawo ate era Kitunzi yasiimye ng'ayita mu Ssaabasajja nampa okulembera abavubuka mu ggombolola ya Ssaabawali Kyegonza. Ssaabawali Kyegonza. Seba leo tubadde tutambula n'omulamwa guno nga gwe taata Omuganda. Wali yagadde maama eka akuteekeko omuntu owokubiri ngamba omukyala. Ekyo mu buwangwa tekiriiyo. Nga bwe mbagambye tuli mu kutambula mu ggomba muno. Mbuuzako bannagomba ku suuti zaabwe. Olwaleero nzirabika amakanda nga simbye nnyo wano mu ngoma nnene. Bwe nsisinkanye bamaama. Maama eradde nnyo maama. Amannya gange nze Kazibwe Philip Daddy Conrad Kabejja omwana wa maama omu bw'ati. Ayina ekyejo nze muggala naze mu Ggulanda. Ajati assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leero tutambudde n'ekibuuzo kyaffe nga tugamba wali yagadde taateeka akuteekeko omuntu owokubiri. Eddiini gwe wammwe ekikkiza naye gwe mu mutima oyinza okuba tukola ki? Wali yagadde. Anti sebo obusiraamu obwaffe bugamba ate osanze nga ndi mukyala mukulu. Obusiraamu obwaffe bugamba bwagala shariya abantu bana. Abantu bana? Bagala tokinambuzibu? Sikirina mbuzibu kubanga era twafumba n'abantu bana ne tuzaala abaana baffe ne babeera bonna kati baagalana era twafumba emmere twalya kunga ku mumbogo mmere gumu era nga tuli abakyala bana. Amannya n'eddoboozi? Amannya nze Lukiya Namubiru engoma nnene Gomba. Ajati Lukiya Namubiru. Aye agambye takinambuzibu okubeera ng'alinako amuyamba. Naye gwe omuntu n'avuga eggali n'avuga n'akuddiza sikulaapu gwe kunyumira ovuga sikulaapu. Ebyo Katonda oba abasajja mwasajja ate Katonda abibatondera mwe mumanyi. Amiina maama katusajjala ate kanzireko ate obuuyi buno ku mukono gwentuddeko ogwa kkono wangi maama ejje baleko maama. Sebo. Amannya n'eddoboozi? Nze mukyala David Sebunya. David Sebunya. Ate ndabanga Ajati. Nedda sebo. Kati maama gwe wali yagadde Muzeeyi Sebunya akugatteko akuyambako? Anti kaakati kyateekerwa abasajja tubalina okusajjalaata. Okusajjalaata naye gwe omuntu n'avuga emmotoka n'amalamu oyiro n'amalamu amafuta n'asuula awo gwe n'ojjanjaba n'oyosa engoye n'okola tebikumenya. Ate bw'aba aleeseyo omuyambi. Bw'ogenda bugezera kiriwe? Oluguudo luno ndulengedde olw'eggomba mwebale kubeera ku luguudo luno. Era tululiko bulungi batuleetera. Omwami eka mutumireko n'amannya tugawulire. Tumira omwami wange David Sebunya. Amiina. Toyanze maama naye asaba kutumira kuwe. Aji omubwati. Tumira omwami wange Juma Musoke omubwati. Ndowooza owulidde banaye bannagomba mwenna tubeere kwagira live mwongere okusubscribe n'okulayikinga eno First Online TV okuva eggomba ewaffe era buli mwogola abagwembuuza muzaale kati nze no ndi w'empenja bali besinkanye b'engoma nnene naye bo bakabakutula ku mpenja bakulwali tulina omulamu ogugamba omwagalwa wali yagadde akuteekeko kiyamba oba akuteekeko omuntu owokubiri nsisinkanye omwami kati nyonyola amannya ge wano Kozituda Ngoma ne Trading Center. Nina ekibuuzo ekigamba nti wali yagadde maama eka akuteekeko omuntu owokubiri. Sandi kyagalira ddala. Toyagala muntu akuyambako? Wange.
abawange nzekka wekka ati waliwo okugula sabuni naba wagula akazigo byonna mbisobola byonna osobola okuvuga n'okukanika byonna nkanika bwe mvuga nze mvuga tenze nkanika nalongo nze makanika nze nsibawo nenzigalawo byonna mbisobola kale mutumireko munalongo nalongo mwagala nnyo kubanga ategedde ni nze makanika we nze mukanika ate ne muggalira nzigulawo nenzigalawo boddayo omanya nti wewakomyewe wano nsobola okumanyawo banaye neyongedde okusinkana omwami owokubiri gye baleko taata Sebo amanya n'eddoboozi amanya Godfrey Bwete Sebo erinnya nga sipya nnyo weewaawo Sebo mu ngoma nene muno oli wamu mu nzalo wa muno nzaaliddwa muno ndi musajja mukulu wamu Sebo bemmu abasibyeko kale ekyo tetugendayo saba muzeeyo no mubuuzeko ekibuuzo ku maama eka wandiyagadde ategeko owokubiri kiyambi ekyapaana tekisoboka na busoboka olaba kirwanya nkoko naye ate gwe omuntu naye ze ndowooza ennaku zenge gye twalumba ebintu bya social media bino n'obulamu kyetaaga gwe ogule yatemu abe wagula data nedda Sebo ekyo tekisoboka ekyo kyakwetemaganya nno bantu Sebo kyogamba gwamumyusa gwamukolako buli kimu byonna saagala nagattako omulala wadde akawakatirwa olaba Sebo emmwanyi era bateekako akawakatirwa etandika okwonooneka naye ate omuntu kati bannange gambako abantu ba Buganda bonna bonna obagambe babeere ku Agida Live abantu bonna aba Buganda bonna tubagala babeere ku Agida Live Gomba kati bonna ne mameka mutumira mukyala wange omulungi wange mutumidde nti webale emirimu gye nkuleesa okola amanya mugakweka muna kamwina bangi wali kwese onayaga kuddamu kwogera linnya eryo Grace Nansubuga oyagala nnyo ab'emmamba ate ab'emmamba babeera kalya kokka era oli mu bituufu gye baliko muzeeyi amanya gange yenze Isaabiri Aloni ate Gomba wano nawo ki najja kweyiiya kunoonya kasente oli waawe wammwe ensibuka entuufu bayitawo Namagera edistrict Jinja egombola Butagaya muna okuba kyayi baba naida kweyiiya ebintu ebindi kubonye baba tuli mu korona sijja kusembera ino wazira tabu baba kati mbadde nkoba ku baba nti omuntu wali agadde omwagala wakuteekeko omwami owokubiri nga ndi mukyala nedda kati mbuuza mwami wali agadde mukyalawo akuteekeko owa boda oba kuteekeko omukubi wa chapati oba kuteekeko kale yenni goberaawo nga omwami omulala akuyambako ku service nga odde wakanga bakuyambeko ku service okiwagira ekyo ku saidi yange sikiwagira ngoyagala kubeera omu njagala kubeera omu oli wa mululu anti olaba tekyetaaga kungaatiriza kuba ebintu ndina ensonga zange ziriwo ziti okusingawo ku nti obulwadde obulwadde mukenyenya AIDS oyo mutiira ddala AIDS mutiira ddala baba ate obulwadde obulala kibwotya obulwadde obulala enziku kati ono coronavirus waliwo mwana tulina okubeera distance kati musajja wa Kyabazinga nga bw'oli e Buganda twagala nnyo tukobe mu Luganda tewali buzibu wazira tabu tewali buzibu muna neyanza nnyo kati ekyo nga bujjeko ensonga kigwendera jjo wange ojjeko ekyobulwadde ensonga gyempa kati vulongo teba abeera nnyo mu maka omukazi kata kabeera nga alina awalala gwayagala omulala aba gwe takuwa kitiibwa ng'omusajja kale Isaabirye njagala ogambe abantu abali awo bonna betugenda okuba nga bakulaba live ku Agida Live. This is the first online TV okuva Gomba. Bagambe babeereko tebavaako okobe n'abeebusoga bonna aye bajje basubscribing wano ku Agida Live. Agida Live mujje mutubeere kimu nga abantu tuusa kimu n'omubaka waffe gwe bayita Sengo abeere nga atukulembera tubeere nga mu ggwanga tuba mirembe. Amina. Sentebe amanya mpozi yani katumutuukeko ati saa kutuuka ku muntu mukulu nga tesimwaki taata tuli ku Agida Live banga emembugwe Sentebe w'ekyalo kino Sebo ekyalo kino kye bayita batya mpozi bayita ngoma nnene trading center mwe musibyeko nedda ako katukaleke kale ne tugende tumusibyeko kubanga alina byatukolera bingi nnyo ng'akoze ngaki akoze luguudo lunene luleeta amasanyalaza bannagomba bonna muwulidde omusajja mbu yakoze bino oba ani gwagamba nze sibifuddeeko naye nina ekibuuzo kyange kye mubuuza waali yagadde maama eka akwongereko omuntu omulala nedda lwaki nze mmala ensonga
omala byonna byonna mbimala sina kyesimala okugula ebizigo byonna mbigula okukima amazeeko byonna tebikyajulira na kimu ate bagenda ku mudaala gwa chapati olwa chapati ate anonayo buli kimu kyonna kyona nze nkimuleeta ababoda bano ekisinza batwaza bamameeka bwamuvugamu n'amugamba obugambo ogenda okuddayo ng'emmwanyi wagirese esusa omwaleza eri gwewo ogisanga wagireka wenagirekere wengisangira ddala kale tumirako bannagomba bane batumidde era mbagaliza okulonda okulungi nga nnya tuwa omuntu waffe wonna gwemutegedde atukoledde ebintu wano ebirungi byemumanyi obulungi hona n'okalula essengo amiina kati nno mameeka nga yetomwogeddeko mutya abakyala bange bonna batumidde bulungi nnyo nti mundaba ndi wano ndina abamawulire bonna bamanyi ndi mukyala waabwe ate babameka bonna bamanyi bakyala bange bonna bemanyi ndi mwami waabwe omusajja yomulabye yayina bangi naye ate yatya omugattako bamameeka abakiyamani w'engoma nnene ensonga eno kaffe omukulu ayina bangi